Kitondo kyabiri mu bina kirina koze ensobi kyabadde kyabiri mu bisatu so abiri mu bibiri kino kyabiri mu bina tulina lawino wano tunyumirwa bitagambika tuli ku busuwa bw'amalwa baana baleese amalwa bannange gano gawooma baleese kwete byonna tubirina tuli wano mu hanimuuni yange ne lawino omanyi lawino ono namujja kyoli eyo ne muleeta Dokita Kaddu taliiwo omanyi ye munnange olumala okufa mu katabo ng'adduka omusanga eri mu kompyuta nga yeesuuba n'olwekyo ffe tuli eno mu studio zammwe anti ffe tutera okwebbira ne tujja nga yaavudde mu katwangu etatusanga lawino baako by'obagamba lawino yanguwa abawala abato ab'obubeera obufuuyirira basiba emikira gy'enjovu mu bulago ne beesiga n'omuzigo omukyoli ogulina akawoowo ani ayiseewo ne beesiga omuzigo omukyoli ogulina akawoowo ani ayiseewo ate omuzigo guno oguva mu goti ajulu bannange lubuto kyato taliiwo nze lawino kamba nnyonnyole kitegeeza ajulu linnya lya ggombolola mu disitulikiti ya Kyoli kati goti kitegeeza lusozi goti ajulu lusozi olusangibwa mu ggombolola eno eyajjulu sibabuuza nga njogedde olukyori lwaffe bw'ogutabikamu butto ava mu ntungo gye bajja erabo omor anange rabor mu lulimi lwaffe kiba kika kya muti bwe guba gukaze gwaka bulungi ate bwe guba gukyali mubisi ekikuta kyagwo kikaawa nnyo abakyoli tugukozesa nnyo okujjanjaba omusujja nga nammwe Buganda nawulirako Dokita Kaddu bw'agamba mu Abaganda muyina omululuuza progur eddekende lyago rrooma nnyo ate gukooma olususu nga lulonjo nga lunyirira ate nga lw'amaanyi bamusaayi muto banno bonna bwe bakka mu mbuga kiyitirira amannyo gaabwe ameeru nga omuzira gamulisa abeetoolodde embuga ng'eno beetala nga baligita bwe bati ne bakkirako obuyamba mu kidiba ate bwe batandika okuyimba amaloboozi gaabwe gasinsimula emitima ne gasinsimula mpola oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya woofunira ebintu ebifaana bwe biti mukuliko eyo mu balawino balowooza nti mbasibalengera ne munnange bo tebamanyi nti mbannengera wamukuliko eyo bannakyoto balawino bwe batyo bo balalutwa abamanyiira naye mwatto nze mbeera mu katabo eyo no gye bayita nkokonkulu era nga nkokonkulu agiteekateeka abeera mukyala gwe bayita Nansuubuga Betty n'olwekyo ono nayagala nnyo obuwanga bwe ayagala nnyo obuwangwa ate teweerabira nti tubeera n'omusama era bw'ati yasalawo okubeera ng'agamba nti obutabo ne bwe buba 10 era kano oluggwa mbongera akalala nze ekikwatagana n'olulimi lwange lwonteeka oluvujjirira oyo no ye musama atabeera mu bivulu era omusama gwe batanoonya wabula ow'olulimi simumanyi linnya ne bampulira batera okumwogera bamulanga nnyo emisomo gyonna egisinga entambi zonna mpulira bamulanga erinnya lya Malidaadi Sekandi Kakembo Juma bannange Sekandi mwana wa maama weebale nnyo nandeetera okumera amalala Sekandi Kakembo Juma akaana kano kerabira okubeera nga kagamba nti ne Nansuubuga n'abakyala w'olulimi Nansuubuga Betty aweebale nnyo munnange mwenna abeewayo okubeera nga mugamba amwe abasaale mu kubeera nga mulwanirira ate olulimi lwammwe kyemukola kya ttendo nnyo ebitagambika ffenno tusiima munnange nze n'ogwange ngukola ebbanja nalirekera abantu abawulira era nga balina omutima n'omwoyo ogulumirirwa ensi yaabwe y'okwekubiriza nga yekka n'avujjirira tutandika akatabo
tuli mu katabo ka muzimu gwa Kasooba. Essula gye tuliko muzimu gwa Kasooba gwegalula. Ettaala za mmotoka yange zaatandika okwaka nga zizimeera, zitemereza, n'olunsi okuzikirira ddala, ate amangu ago ne ziddamu ne zaaka. Wabula mba ndi kumpi okutuuka ewaffe ne zizikirira ddala. Naweta ne nva mu masanjala ne nserengeta mu kaguudo akatuuka ewaffe nga mmotoka ngiggyeemu omuliro era mmulisibwa mwezi ogwali gwaka kaasamuli. Kaasamuli kitegeeza gwali gwaka nnyo. Bwe natuuka ku kakomera akakukunivu ak'obuti akaali keerimbise ebbali w'ekkubo ku ddyo wange ng'otunudde ebuvanjuba, emmeeme n'enteemuka. Mu kaseera ako emmundu we yabwatukira okuva mu kakomera buu. Nali ntuuse mu makkati gaako, nakoleeza mmotoka ne mpaala yogayoga mu galagi, nayimbula emiregete egy'embwa zange neevumba ennyumba. Emiregete gibambwa mikambwe. Ono yalina emiregete gy'embwa emikambwe. Nayimbula emiregete gy'embwa zange ne neevumba ennyumba, nazikiza ettaala zonna era ne neemegguza ku buliri nga tewakyali kamunyeenya konna. Munnange nno ku olwo ekyeggulo tekyaliika. Omufumbiro wange yali yazzeeyo dda waabwe, ate nga nze mu kiseera ekyo ne bwe bampa ebirungi ebyenkanawa sisobola n'akatono okulitinda eri omufumbiro nga ntya nti si kulwa nga wabaawo abaziga abalala abeerimbisa awo ebbali ne bammiza omusu. Nasula omugugu gw'ebirowoozo gunteeyenga ku mwoyo. Mpozzi bagamba nti tetumanyi alirira nnyina. Wa leero luno otwange twamanya, wabula saakeera newankubadde nga baagereesa nti yasuze obubi omulabira ku makeera neggula enjuba esoomya. Ku luno n'embwa zange nazo zaalinga ezaamanya nti Mukama waffe baamukubyemu encukwe ne zeeyingiza zokka. Ate ne Lugaba naye nankwatirako ludda, ne watabaawo muntu ankeera kunzaalira linnya ng'embwa ezo bwe zaalumako omutamiivu amatu. Omwami ono yalina embwa enkambwe nga tomala gazitambaala, ziringa zino ze tulina ku geeti y'ekyoto ng'oyingira nga tezikumanyi. Naye kati ffe zaatumanyira, bano balubuto kyoto, bano bataamale, zaabamanyira bayitawo buyisi ne zibalamusa. Ne zibagamba mutulengereddeko eyo Dokita Kaddu nti ali awajja. Nagenda mu galagi ne nkebera mmotoka. Essasi lyali liwumudde obutulituli mu ndabirwamu ezoolekaganye ez'emabega, era singa ku mutto ogw'emabega kwaliko atuddeko yandibadde yeegese dda ku kaagula mukono akafukunya akabaagenda edda ekaganga. Bwe navaawo nagenda lwasa mayinja we yaboggolera nga nsuubira nti nnyinza okusangawo akatabula wagwa ekku. Abamanyi olugero lugamba nti awagwa ekku tewabula kalondererwa. Naye gwanjokera lwabenge, era nayo
era nayo yeza ne bamagamaga lindako era nayo yezaayo byeya lwanjokera lwabenge era nayo yezaayo byeya lyenvu yayoyezaayo bweya lyenvu. Waliwo olugero gyetutera okwogera ng'eyagwa ebweya yali njala y'amaanyi. Kati akugamba bwe yatuukayo yayoyezaayo eryenvu ng'ali bweya, kwe kubanga tolina kyojja kufuna. Nasangawo abantu abansookawo nga bamagamaga beewuunya ku bo ababimanyiiko amayitire. Navaayo ng'ogusima ebbumba nga nsottoka mpuluguma era neebuuza oba nga nze ddala gwe baali bateebeza, oba ddala nze gwe baali bateeza okutta oba mulala. Bwe nadda eka ne neeyongera okwekebejja motoka, awo we nategeerera nga ddala nali mpise kologwanyu obutateebwa mu mutima. Namalirira okugenda ewa mukwano gwange mbega musaba nnyingize mu kitongole kye, nga nsuubira ng'ekyo kye kiyinza okunnyamba okunoonya n'okuvumbula abattafiida ekyamussa era nange ekinjigisa. Nali sijja kukkiriza kunyigirwa ku ttama nga nsira oba okuttibwa ng'ensowera nga sitakabanidde na kulwanirira ku kyamuwendo ekisinga byonna obulamu. Obanga baali banjigga baali tebasinkananga ku mukambwe namige munnaabwe ku luno baali bamujjiridde. Twali tujja kutoloba nnyo n'ennyino zitusiibuuke. Nali sijja kussa mukka yadde omwoyo okutuusa nga battafiida n'abanjigga mbakwekudde n'embaanika mu lwatu. Luno baali nno balidde butanga era nga bakeetyabidde. Ebizibu gwe munnyo ogw'obulamu, nange nali maliridde okugunuunako nga sikyadda nnyuma. Nateekateeka ngende nsunire ku tteewo kye nali nsazeewo nga kikyayokya, naye mba nsituka nti nga ku tteewo ono Lugaba yali amundeetedde. Nabimwokya. Yatandika okunsendasenda n'okuntiisatiisa nneme kuyingira mu butwa bwa mulimu ng'ogwo. Nalowooza nti nno tteewo alimba nali sijja kuddaawo kuliisibwa bukanja na kukaabizibwa lwa ku magi nga ndolobadde. Okukaabizibwa ku magi lwe lumaamiro, kwe kubonyaabonya omuntu bambi ng'atunula. Okulobolobala kuba kutunula. Baatugyakoma okunyiinyiitira n'okunterebula, nange gye nakoma okuguguba n'okuguba. Ekyaddirira fembi kusirika ne ku nkomerero ya byonna kubivaako. Teewo yaddayo ewaabwe ng'amaaso gamumyuse era ng'azimbye buyindi, nange ne nsigala ewange nga muli ate ntandise okutya n'okubuusabuusa obanga kye nali nsazeewo okukola kyali kituufu. Nalowooza nti singa oba nali si kibikuliddeeko Teewo nandikikyusizza, anti ng'amasika nga butegalima. Ne nali nkimubuulidde nga sikyayinza kwefuukuula mu maaso ge. Songa omusajja nali mwana muwala. Mwekansuliddeko n'okumulaga nga bwe nali maliridde
okugwisa obwenyi n'anantambaala yenna yenna nga sirina gwe ntya. Omukira nali ngweyokeredde, kale nga nkyatuuza ki? Nedda, nalina kweziziba bwezizibi ntuukirize kye nali nsazeewo okukola. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegalula. Waayitawo ennaku nga ziizo, Tewo n'ajja okuntegeeza nga bwe yali akyusiddwa bw'agenda akolereko ate awalala. Yali tanamanya gye baali bagenda okumukasuka, wabula ng'afuuyirira kanwe waleme kuba masoso. Mu masoso bye byali ebiba byesudde nnyo. Ko ye, mazima no bannange nja kukusaalirwa nnyo. Akabuuzi kaffe by'obadde onkolera n'okunyambamu leero byonna. Ko nze ekyo kitono. Ko ye, nnyabako nno akayita ekitono. Nze bambi ndaba bano obadde obayamba nnyo bya kitalo. Ko nze nange nja kukusaalirwa, ate ekisinga obubi tulinaawo ne gondekedde mu kifo kyo kulabangako. Ko ye, nanange esasa bano baliraano olina bangi, ate n'ebusimbi ndabayo ebiwala bingi ebitambula byetiginyuula. Era ssaba ku ebyo byonna n'obulwako wano nze kwe kumukwata nabyo nti kale gwe naye ye gwe tuli kunoonyezaawo ataliiko waabwe. Yatulika n'aseka nga bw'agamba nti awa ano naye bannange walabawo omuntu atavaako waabwe. Ko nze nti nze ŋŋambye ntya? Tewagaana kumbuulirayo, simanyi olowooza nti bw'ombuulirayo olwo awo nakikomya n'ensirika. Ko ye, bannange obadde ogamba ki? Kimale lwaki okikomye mu kkubo? Gwe bannange kimaleeyo nkwegayirira, kimaleeyo bambi. Nawe kimaleeyo. Ko nze si kikulu nnyo, ate n'ekirala kasita naawe wagaana okumbuulira ewammwe. Ko ye, ekyo bannange kye kikuganya okumbuulira? Tofayo ogenda kumanyayo ye lwaki opapa eno gye bantwala olunaamanyayo nga nkuwandiikira era nga nkuweereza n'endagiriro yange. Naye bannange ogaanidde ddala okumbuulira ky'obadde ogenda okuŋŋamba. Ko nze nti nkeerabidde. Ko ye, nyawo lwaki olimba? Omuntu ayinza okwerabira ekigambo mu kiseera ekitono kityo. Ko nze nti ye, naye ka tofaayo nange ndi kubuulira olulala. Ko ye, nedda nze njagala kukimbuulira kati, era bw'otokimbuulira sijja kuva wano. Namuwooyawooya mu ngeri yonna esoboka akiveeko naye bw'atannimira ku mabega. Obudde bwatandika okuziba, naye nga mwana muwala ye amaze era alabika tajja kuseguka nga sikoze kyansabye. Nawulira ng'omuntu azikoye, wabula nga singa saali na mitawaana ne mutya okunsuulirira nange nandigugubye ne tufuuka abassa n'abassa. Naye nalwaddaaki ne mbigambulula, olwakimubuulira n'amwenyaamu n'asiibula. Namuwerekerako ne mutuusa ne nakomaawo nga neebuuza nti ddala Tewo y'ani? Mu wiiki eyaddirira
Teo mwe yaviira emityana n'agenda gye saamanya. Yansiibula lukwakwayo. Lukwakwayo kitegeeza mangu mangu. Bw'atyo n'andekera ekkoligo ly'ekikokko ky'obulamu bwe ng'alindippye mu nsingo bambi. Ekkoligo ly'ekikokko emitawaana gy'obulamu bwe byonna bisibye mu nsingo ye. Omukwano guno byonna bibeeramu. Lwaki yali akweka ewaabwe? Yali mbega? Yali mukesi? Muka musajja oba musezi? Ebyo bye bimu ku bibuuzo bye yandekera nga binsuukira ku mwoyo, wabula okugenda kwe kwannyongera okumalirira okwagala okufuuka mbega, n'ekikoko kye nakyo nkitunge ku bbiri. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegalula. Teo yakuba empungu nnene mu birowoozo byange. Bwe yagenda era muli ne mpulira nga waliwo ekintu ekimpeebuuseeko. Empungu libeera bbanga bwe tubeera mu kuyigga lye tutera tusimbye emiti n'emiti we tuyisa entuula, amabanga ago ge tuyita empungu. Ddala nalina abantu abalala be nali nnyumya nabo naye nga tebajjuza kifo kye. Ye yalina entunula ye, enjogera, endabika n'obugeri obw'enjawulo ebisanyusa ebyekkekwa. Yadde nga tulindako. Ddala nalina abantu abalala bennyumya nabo naye nga tebajjuza kifo kye. Ye yalina entunula ye, enjogera, endabika n'obugeri obw'enjawulo ebinsanyusa ebyekkekwa. Yadde ng'atudde awo n'atunula butunuzi ng'asirise nga kimala bumazi okutebenkeza ebirowoozo by'omuntu. Bambi ovanga ku munno nga wamwagadde, oyinza olowooza nti terirabikayo mulala ne mwattu babeerayo. Ennaku bwe zaagenda zeetuuma ne mpulira nga nkooye okuteganyizibwa ebirowoozo n'okweraliikirira nga ndi awo ntudde obutuuzi. Bwe ntyo kwe kubissaamu engatto yogayoga wa mukwano gwange embega. Namulinda kawuwe nga saagala kye nali ngenda okumusaba kukimugambira mu ofiisi. Bwe yakomawo okulya ekyemisana yansanga nagusse dda buseke nteredde bubya. Saamulinda nakukkalira si kulwa nga mbanga eyagenda okusaba ekibbo nga muleegeeza kyali kintutte. Namunnyonnyolanga bwe nali njagala okuwummulako ku gw'obusomesa nkwazze ku gw'obwambega singa nzikiriza okuyingira mu kitongole kye. Yambuuza ekyali kinjagaza okuva ku mulimu omulungi ogw'eddembe ogw'obusomesa okuyingira guno ogw'enkalu ogusula gukubongera mu nsiike y'ow'ettanda. Okwebongera mu nsiike y'ow'ettanda kubeera ng'obudde bwonna ojja kufa. Saagala kumubikkulira kyama kyange. Nalimba nga bwe nali nzikiriziddwa okusomerera diguri. Abasomesa baali bampadde okunoonyereza mpandiike ku bintu ebimu ebikwata ku bwambega bye nali sisobola kuvumbula. Okuggyako nga nze kennyini nenyigiddeko mu mulimu ogwo. Nkakasa ng'ebigambo ebyo mukwano gwange teyabikkiriza kubanga yasekanga bwe yeewuunya nti oba nno diguri yangiriko eyo wabula teyanimbulula. Ekyaddirira kumbuuza bubuuzo nga bw'asaagasaaga obwo nga buwedde. Yanzikiriza mbeegatteko nga bw'agamba nti onsanga ggwe munnaffe gwe onoozuula ekikyatulemesezza okutuuka ku buwanguzi. Anti ab'edda baalugera nti ajja oluvannyuma.
ate sikulwanga gwe munaffe obaayo n'omufuuyiro n'ekizuuzi ebibyo ebyenjawulo. Omufuuyiro gwe gubeera omukisa, kizuuzi mubitegedde. Yantegeeza era nti nali wa kusooka kugendako wantu ntendekebwe mu by'obwambega nga sinatandikira ddala mulimu gwennyini. Nagamba muli nti ogobedde mu nnyamusubi. Olwaddayo nga mpandiikira bakama bange ab'oku mulimu ebbaluwa nga nsaba banzikirize ngende mpummula okumala akaseera nga bwe ntaggulula ebyali bigalangatana n'okugombagana mu luggya lwaffe era nga sibaakunsasula mpeera ekiseera kyonna kyesiibeewo. Basajja b'abandi nabo tebaali babi nga banzikiriza. Ebbaluwa yaabwe yatuuka kyenje nfune enzikiriza mu butongole okwesoga obwambega. Nasooka kubugaana lyamu ekiwaagonja nga zombi nzifunye ne bwe nafumiitiriza ebiyinza okuntuukako essanyu ne limmaamuukako ne lisikirwa ky'obeera n'okubuusabuusa oba ddala nakola kituufu okwetulika ku bwambega. Ku nkomerero ya byonna nabivaako ne mbirekera lugaba nga ndaba mala bya mu bulago okubirowooza kubanga waali tewakyaliwo kintakkuluza mu bweyamo bwange. Bwe kityo olunaku lwe nalagirwa okweyanjulirako ku mulimu gwange omujja lwagenda okutuuka ng'obugumu bwe nnina ejjinja lidda ku bbali, omuzimu gwa Kasooba gwali gwegaludde. Essula eddako bagiyita neeyanjula ku mulimu ne munakkiriza leero sigenda kusukkawo wano, nja kuddaaho olundi. Sijja kubaganya birowoozo naye neeyongera okubeera nga mbagamba nti bamikwano kkiriza ogaane oba oyagala oba toyagala. Leero wooli enkya toliiwo ntera okukyogera naye kale bonna abatoliiwo kikyowulira oyagala obulamu bwo bakujjuukirireko oba gwe oyagala erinnya lyo ligende lityo bagambe nti oyo n'amalaalo ge baagasengulawo. Abaana ba ssenti bali ku ddembe bakugamba mu nsi olimu omulundi gumu gwokka ne bakugamba nti ne batuukoga okyeyita nningi ebyekito tokkiriza gw'omuntu omukulu. Jangu tuteeketeeke ebigambo by'oyagala bisigale ku nsi nga biteeyengera mu nsi eno nga bw'olaba bano tubasomako baagenda dda naye empaawo omuntu yenna alyerabira Edward Namutete Kawere. Kati gwe toyinza kuwandiika bitabo, toyinza kukola ki? Teekateeka obubaka obuleete tukole vidiyo eyo yeyokka egenda okununula. Oyinza okuba nga weebaza omutonzi okusinziira by'akukoledde. Oyinza okubeera nga oyina ebigambo by'oyagala bigenda eri abantu. Oyinza okuba nga okumira omwana w'ettaala y'ebigambo ebigenda omuyamba, ebigenda omwakira bw'oliba nga ovuddewo. Kkiriza ogaane nga bwe tulaba obutambi bw'abantu abaayitawo, obutambi buno bujja kulabibwa oba oyagala oba toyagala. Ogenda kukola otya? Jangu obeere nga oyogera nange. Kikwetaagisa kubeera ng'ovujjira misomo gyaffe ate okubeera ng'okukola akatambi akako. Oyinza oteekateeka emboozi yo, oyinza okujja n'embeera nga nkuteramu ebisoko engero, oyinza okuŋŋamba ky'oyagala ne tubeera nga tuteekateeka olutambi olwo. Ky'oyagala oba lutambi oba kwebaza oba oyina muwala gw'okwanuba okola ki? Byonna jangu tubeere nga tubiteekateeka. Abalina ekiraamo tusobola okubeera nga tukikuterekera. Abalina obujulizi obw'enjawulo era nsobola okubeera nga mbikuterekera kubanga tulina akawunti ez'ekyama. Jangu tubeere nga twogera. Oyita ku nnamba yange ya 0773276927. Abagenda tuyambako ovujirira emisomo gyaffe tuwa obutabo obuddako mwena muyita ku nnamba eyo. Abagenda okubeera nga mutusonderako era muyita ku nnamba eyo. Abakyala baagala ebyokwewunda kola hips kabina bere tutu kwewunda byonna kuwanvu ya nviiri kugwa ku mugongo kabina wawonna. Oyita ku nnamba eyo n'obeera ng'omanya ebisingako. Osaala lubuto oyagala kola wato
oyagala kubeera ng'okola westline oba ekende beera ng'onkubira, oyagala kugejja olina mwana mutono oyagala agejje, baami weenyooma mu saizi oyagala kwongerako, bakyalo oyagala kwongerako ettami ekangulumira, byonna oyita ku nnamba eyo n'obeera ng'omanya ebisingawo. Temwerabira era tubakubira omulango ogutakungula. Ekyokusondera ebitabo ekyo kintu kikulu nnyo, akubeera n'abayinza okubeera nga mutufunira obutabo bonna. Wabuddako mwena tubakoowoola abalina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyammwe, abalina omwoyo ogugamba nti mmwe Buganda ate ffe Buganda ffe abateekwa okubeera nga tugikyusa. Ennamba eyo ngibawa. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga n'abaagala audio wasenga ne kojja buulirira enkuza y'abaana muyita ku nnamba eyo. Nja kubagamba ekigambo kimu kyokka nti ndabika okubeera nga ddala bino mbyetegudde, kubanga bwe ntunula eruuyi eno bannange ow'ejja okolera alabika alina ky'aŋŋamba, ne manya nti twalima okutta akambugu, omukago gwagaanira ddala, kanjire mwetegule, siva we woogera mukkirize mikwana abuuka n'akabalangulo.